All right, thank you so much guys okubira nga temukyajja kumiddeko. My name is Morris Jordan Kawesa munnamasaka wali eri. Yes, njagala okutwala omukisa guno okutumirako ku bakyali bange abali ebweru w'eggwanga. Njagala okutumirako ku Brenda oli Saudi Arabia, kyekiro webali nnyo okubira nga ate ojja kumirako. Thank you so much for supporting, by the way, for supporting my business eya Morris Fashions. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okubira nga temusupportinga business ya Morris Fashions. Mwena abagula engato, thank you so much. Lian nkwebaza, webale nnyo okubeera nga te supportinga. Brenda nawe webale nnyo bambi okubeera nga supportinga Morris Fashions. Mukyala Jamira nga nawe oli Dubai, webale nnyo okubeera nga nawe supportinga. Thank you so much. Mwena njaba menya mpola mpola naye nga right about now kasooke menyeko abo. Naye nga kyekiriwo ba house managers Constantino muli bulungi. Omanyi buli lwe tujja kuno, buli lwenzijja kuno buli nfuna wakaganya konna akabeebaza you guys mukola ekintu kyamaanyi nnyo. Mwebale okubeera nga muwagira firimu industry ya Uganda naddala Aromatic Entertainment. Ekyamazima mutulaze omukwano, mutulaze okwagala. Bana Uganda mwenna wherever you are, ne bwoba oli bweru w'eggwanga, ne bwoba oli house manager, ne bwoba oli wano Kampala, ne bwoba oli Masaka, ne bwoba oli wa, thank you so much. Wenna wootuula n'ogamba nti kati ndaba firimu ya Aromatic Entertainment. Thank you so much guys. Bampita Morris Jordan Kawesa okubeera nga te wendi. Era ntwala omukisa guno okwebaza baganda baffe abasiraamu, namwe mwebale nnyo, mwebale ddala okubeera nga musiiba, mwebale kusiiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa abateeremu obwangu, ya Allah nsaba abateeremu obwangu, mubeere nga tena mu kisiibo, mukimalako bulungi, nga temufunye buzibu, nga temufunye zahama yonna, nga temufunye bukyafu bwonna yadde amazambi, mukimaleko bulungi ate tulabe nga namwe Idi tujirya tulye Idi tujaguze yo. So bampita Morris Jordan Kawesa. So olunaku lwaliro njagala kubeera nga njogerako ku bantu oba abantu mwena aliwo oba oli awo yali agadde okubeera nga ayingira Aromatic Entertainment. Aromatic Entertainment abangi bazze bambuuza mu comment section, oli najja mu comment section ya WhatsApp n'agamba bana nkoze ntya okuyingira Aromatic Entertainment. Oli najja mu nguvudde ku WhatsApp group. Kati for example nze nina business y'engatto eri ku Morris Kawesa Facebook page eri Morris Kawesa, oteka Morris Kawesa. Kati nateekayo namba yange y'essimu. Kati bangi bayitira okwo ne bajja ne baŋŋamba Morris tukoze tutya okuyingira Aromatic, Morris tukoze tutya okuyingira Aromatic, Morris nina ekitone naye njagala kuyingira Aromatic Entertainment. Kati answer yeeno, ate nga abamu nzize njibawa naye ng'oba oli awo bakitwala so lightly, yeah. Kati olunaku lwaliro kankibagambe, gwe wena ayagala okuyingira Aromatic Entertainment, options ziri ezi bbiri. Option esooka kuba ku namba eya 0759 oba 075 emyenda 5 ne 82 075 emyenda 5 oba kiki ntegeeza nti emyenda 5 ntegeeza 059 eyo 9 99 ezo 3 99 ezo 5 88 ya eyo namba kosobola okuba ng'oyagala kuyingira Aromatic Entertainment. Era omuntu agenda ogikwata ye manager agenda kuba akubuulira ebisingawo nti kati kola bwoti kuba abamu mbawa option eyo n'akomawo mu inbox yo n'akugamba nti nkubye ku namba naye teriiko, oba nkubye ku namba naye tebagikwata. Kati naawe kankuddemu answer olwaleero gwe abadde ngamba nti nkubye namba tebagikwata oba teriiko. Munnange ebiseera ebisinga ennamba ezo ziba bize kyekisookera ddala. Osobola ogikubako n'osanga nga gwe ng'olabe ng'etaliimu naye nga kuliko abagyogererako bangi. Olwokuba nti Aromatic y'amaanyi, bangi abajagala ogiyingira. So meaning nti ennamba eyo bagenda kuba bagikubako olunaku abantu abatakka wansi wa 5. Kati kitegeeza gwe olina kulwana na mukisa gwe, you have to just keep on trying that number paka ng'eyiseemu. Oyogere ne manager akubulire ebyetaagisa, akubulire kyekyokukola. Ntegeerekese. Gwagamba nti namba ngikubako teyitamu.
gwe gamba nti namba njikubako teriiko, ndowooza nkuwadde answer. Ate n'abalala ensobi gye mukola okuba ku nnamba eyo n'ogikubako kiro. Kati for example nti twogedde kiro ssaawa nga 3 oba 2, olugikuwa gwe ng'ogikubako ku ssaawa eyo, olumala ogikubako nga teriiko ng'okomawo nti essimu teriiko gye wampa oba gye wampadde. Si bwe bikola. Kye ngenda okusaba essimu gikubeko emisana mu working time and working days, kuba n'agikwata oba n'agikolako ennamba eyo naye alina family awummula, oba naye alina ebirala ebyokukola, okitegeera. So naye bamuterawo time nti ennamba eno ojja gikozesa ku ssaawa bwe ziti ku lunaku bwe ruti, oba ku lunaku bwe ruti ku ssaawa bwe ziti. Kitegeeza ki? Nti ennamba eyo ebeerako kuva ku Monday paka Friday. Kye nasembye okumanyaako nti ebeerako kuva Monday paka Friday. Those are working days. Okitegeera? Ebeerako kuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'akawungeezi. Those are working hours. Tokuba ku nnamba ku Sunday n'onyiga nti ennamba gye nakuwadde teriiko, oba ennamba Aromatic Entertainment gye yagaba teriiko. Kuba mu working hours. And bw'okuba omulundi gusooka nga teriiko, don't lose up, don't give up, because we all know when you want to succeed in this life, you don't have to try once. You try more than twice. You try more than thrice. More than thrice is what? 4 times, 5 times, 6 times. Paka chance lwe nekukwata namba neyitamu ne bakubuulira ebyetaagisa leero. Then ekirala abatera okumbuuza nti kale namba ogimpadde, njagala kuyingira mu Aromatic, biki ebyetaagisa? Kati nawe nkuddamu ne nkugamba nti munne nze sibimanyi ebyetaagisa. Y'ensonga lwaki nkugamba nti kuba ennamba eyo eya 0759 99 99 88 gy'oba okuba, bw'ogikuba bo bajja kukubuulira byonna ebyetaagisa. Nze sibimanyi. Nze nange mu Aromatic ndi muzannyi ng'omuntu omulala yenna. So alina post y'obwa manager, alina post y'oku receiving abantu abayingira, yali mu position entuufu ey'okugamba ki ekyetaagisa. Ntegeerekese. Eyo option y'emu. Option ey'okubiri ya auditions, ya Aromatic gye yabateerawo, ya auditions. Aromatic yateekawo option ya auditions ng'eyo yo ebeerawo every year. Buli mwaka ebeerawo mulundi ogwo gumu. Ebeerawo mu January. Buli mwaka ebeerawo mu January. Date teziri fixed, naye ng'ebeerawo mu January. Yes, tuyinza okubuukamuko omwaka gumu, kye simanyi lwaki, naye nga kiba ku technical crew yesinga okukimanya. Akitegeera? Technical crew yesinga okukimanya lwaki babuukawo ogwo omwaka, oba lwaki bakola like every year. But nze kyemmanyi nti every year tuba ne auditions. Auditions ezo zikola zitya? Mujja nga muli bangi. Ekifo kiba bayitawo ku St. Henry's Gardens, awo ku Salama Road ewakuleekaana. Bw'otuukawo ng'obuuza St. Henry's Gardens, nga bagikulagirira ng'ogenda osangawo banno ng'obeeyungako. Then kati bw'obeeyungako, kye bakola mu auditions bakuwa trials, oba gye tuyitanga trials. Bakuwa trials, oba ne bakuwa ka skit ne bagamba zannya kino, ne bagamba zannya kino, ne bagamba kola bw'oti, ne bagamba kola bw'oti. Bw'obikola bulungi nga bwe babyagala ng'oyitawo. Bwe bakuwa kye bakuwadde ne kikulema n'okigwa, kitegeeza ki? Nti bwe bakuwa kye bakuwadde okukola, do it perfectly. Kikole bulungi. Then bw'okikola obulungi nga chance yeekukutte, ng'oyingira mu Aromatic ng'otandika okuzannya naffe. Ntegeerekese. Ekirala abantu kye mumbuuza, najja mu auditions naye we namala okukola auditions kati nga wayiseewo ebbanga ddene nga tebampita. Nekyo nakyo ekibuuzo nkifuna nnyo. Kakati nkikakasa bulungi nti bwe baamala okukola auditions
walekayo ennamba yo ey'essimu oba walekayo email address yo, tuli ffenna nga bw'onoogenda n'osaba omulimu ne bakugamba you know what, tujja kukubira kasita ennamba ogireseeko ku application letter, tujja kukubira kati ne mu Aromatic weekiri nti ojja n'otuwa ne tukozesa trials zaffe. Bw'omala okukola trials, give us time to go through what you did. Give us time to go through what you did. We can't predict the period it's going to take. We cannot predict. Oba mwezi gumu oba ebiri esatu oba meka. Tetumanyi naffe. But time ejja kutuuka bakuyite bw'onooba ng'oli lucky bakuyite era ozanye. Because kankuwulireko omukisa gw'omuntu teguzibirwa kuba era tuba tetuzibye mukisa gwo wabula tuba tukyekannanya biki bye wakola era ddira ogenda okuyingira era ogenda kuyingira otya. Ntegeerekese. So don't mind about the time. Don't mind about the time we are taking going through your work. No. Just be patient. Be patient. Be patient. Ntegeerekese. Bam Peter Morris, Jordan's Kawesa. Eno bagiyita Morris Jordan's K Media. Morris Jordan's K Media. Please subscribe, comment, like and share. Information eno togisigaza. Gisharingeko ne kyaliwo. Gisharingeko n'owooluganda. Gisharingeko n'ani. Oyo yenna ali interested. Okola nga oba abadde yeebuuza ebibuuzo lwaki nze siitamu so kati kyekyo kibaawo. Nja kubeebaza mwenna. Thank you so much. Bane mwebale kuwagira customer care. Customer care akola bulungi. Thank you so much okubeera nga temutuwagidde. Mwebale nnyo. Nze ani ntege waabwe okubeera nga ate ne Angela nga ntwalaganya speed naye tujja kulaba gye kinaggwera. Customer care mwebale nnyo okubeera nga mutuwagidde. Mwebale nnyo okubeera nga muwagira syndicate naye gyali. Thank you so much. We tutuuse essaawa zino omukulu Safari ali mu kugamba nti nayagala okuwasa Luna naye nga gulaba kisoboka. Shidi nkutumiddeko nnyawo ku UG from updates. Thank you so much. Namwe mukola omulimu gw'amaanyi. Thank you so much for doing that great job. I really like it. Thank you so much for each and everything. My name is Morris Jordan Kawesa. Until I come back next time. Awaliwo ekibuuzo ekirala kiwadde bambuuza. Brenda yakibuuza n'okibuuza. Brenda wabuuza. Ne Brenda ndowooza nawe kiwabuuza ekyo. Ndowooza kiwabuuza. Nti nkola ntya okwegatta ku Aromatic Entertainment. Okujja kukati abantu abali ebweru ddala nnyo mu Arab countries. Mu Arab countries waliyo abantu bangi. And of course those people buli omu akubira essimu buli omu akuweereza message agamba njagala kwegatta ku Aromatic Entertainment. Naye nkyali eno nkoze ntya? Please ngenda kukusaba sooka omalirize okukola. Olyoke okome. Ffe weetuli bbanga lyonna. Wonna woonojjira ojja kuba otusanga. Ntegedde bulungi. Mbagaliza olunaku olulungi. Mbagaliza okubeera nga muli bulungi. Bampita Morris Jordan Kawesa. Thank you so much for each and everything. Mbagala nnyo. Simanyi kyenyinza kubawa naye ekyamazima mbagala nnyo era mbeesonga nnyo. Thank you so much. Ate paka tunaddamu okusinkana ndowooza ebibuuzo byammwe mbizeemu bulungi. Obeere bulungi.